Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Nze Dembe Herbert mu program Julira Mukama. Nate tugguse buseke, tugobye bumale nga bweri enjogera ey'Abaganda. Amakulu nti tuzze tumazeeko. Tuzze n'obujulirwa nate okuva eri munnaffe Walugembe Isaac agenda okwongera okutulombojjera ekkubo engeri Mukama Katonda gy'amutambuzaamu gy'amubedde gy'amuwaniriridde okumutuusa olunaku olwaleero. Musajja mulangira era nga bwe twakirabye mu bubuulizi essula ey'ekkumi olunyiriri olw'omusanvu nti nalaba nga abaddu ate nga be bebagadde embalaasi ate nga abalangira batambula ku ttaka. Kale okuba mwankafaananyi ako kakwewuunyisa nti omulangira wuuno tumulina ayise mu kusomoozebwa kwonna nga Mukama Katonda amuteekerateekera amakubo ge. Ssebo tukwaniriza nate mu studio za 3ABN. Amina ssebo. Lamusa ku mulabi waffe. Abaagalwa sijjakoowa kubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama abakuumye ate naffe n'atukuuma nga tuli balamu erinnya lya Mukama waffe yeebazibwe. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Njagala nnyo engeri Katonda gy'atukozeemu ffe abantu nti buli muntu yamumanya nga tannaba nakubeera mu lubuto lwa nnyina. Ate era ffenna yatuteekateekera amakubo gaffe ag'oku nsi. Waliwo ekyawandiikibwa kye njagala ennyo kiri mu Yoweri essula ey'okubiri okutandika n'olunyiriri olwokutaano endowooza kantandikire ku lw'omukaaga. Agamba nti olw'okujja kwabwe abantu babalaga amaaso gonna gafuuse ebbala, badduka mbiro ng'abasajja ab'amaanyi, balinnya bbugwe ng'abasajja abalwanyi, era basimba buli muntu mu kkubo lye, so tebasobya nnyiriri. Nti obuweereza buli muntu alina obuweereza naye nga teri muntu alinyirira munne nti asobole okutuukiriza ebiruubirirwa bya Katonda mu bulamu bwe. Era bw'abeerayo oyo taba mukristaayo ate guba mwoyo mulala oguba gumuwalampye. So n'olw'ensonga eyo ffenna mu makubo gaffe mu lunyiriri mu ntambula yaffe Mukama Katonda alina by'atuukiriza. Ekikwewuunyisa nti nno ebiruubirirwa bye agambye nti alina ebiruubirirwa ebirungi eby'okutuwa amagenda amalungi. Nsaba nti ne mu mboozi ey'obujulizi obw'olunaku olwaleero ogenda kubaamu ne kye weetwalira ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Katusabe tuweereyo okusaba. Katonda kitaffe atudde mu butaliggwaawo tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza olw'obugabirizi obw'ebyokulya n'ebyokunywa ne byonna by'otukoledde erinnya ly'Omukama waffe liweebwe ekitiibwa. Weewaawo. Nga tugenda okujulira okwogera ku bigambo by'otukoledde ebyewuunyisa. Kkiriza bikole amakulu mu bulamu bw'abaddu bo, abazaana bo, abatulaba era n'abatuwuliriza. Ate naffe byongere okututeekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja. Amiina. Tuwe ekisa kyo Mukama oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe naffe tulabe omukisa oguva gy'oli ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Bwe tutyo katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo ate tulyoke tweyongere mu maaso n'obujulirwa obwa Isaac Walugembe. Tovaawo. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu senga twafa dda
waffe tuli bamaama ng'ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Tujulira ebyo Mukama byatukoledde, okusaasira okungi kwatusaasidde, engeri gy'atuwaliriridde. Kyenvuddewo omutuwadde. Otulaze nti ddala Yesu akola mu ngeri eyeewuunyisa. Wasembayo ng'otuwadde ekifaananyi nnyoko ng'akugamba nti kasita otegeera ekyawo ebigambo bitegedde gwe kennyini n'obatizibwa ate kati otandise okwagala ku sabbiiti kwennyini kwoba ogenda okolere emirimu gyo ebibyo olaba banno lole gye mwali mutambulirako bwogamba mwekanga bwekanzi nga ekyana abantu bali eri bakaaba maziga kyokka mmwe nga muli eno mu maaso dereva akyalinnye ku muliro n'asiba ne mufiirwa n'omwana. Nkikkiriza nti olutalo lwali lw'amaanyi nnyo olwali lugenda mu maaso mu bulamu bwo. Yongera otuweeko ku kifaananyi biki ebyaddirira nga ovudde awo. Siyinza kwerabira olunaku olwo nga 12 ogw'omusanvu 2014 era bw'oddayo bulungi ku kalenda ojja kusanga nga lwali Saturday. Olunaku olwo buli lwentuula bwe nti Katonda ajja akinzigyamu bujja naye lwazimba ekirowoozo mu nze ne ŋŋamba nti Katonda ateekeddwa okuba alina kyanjagaza kubanga abantu bangi baleseewo ebyokkola baleseewo okusinza Katonda ne badda mu sabbiiti ya Mukama ne bagirinyirya ne bakola ki ebirala n'asirika oba olyawo bagyeyagaliddemu n'abamu ku bakristaayo naye nasigaza ebibuuzo bingi ne ŋŋamba lwaki ekyamazima mu ssomero lyonna kirabika nze nalimu Omuadventi essomero eryali mu baana 3 ng'oli muwogu nga ndimunzekka kyokka naawe weegasse ku kibinja naye nange neegasse n'abangi baba tamanyi kye bakola naye nga nze manyi kye nkola era okuva ku olwo obubenje bwajjanga bungi yali head boy waffe lumu batugoba batutuma sente ennaku zino tetukozesa nnyo okugoba batutuma sente school fees okudda eka tuddayo nze bwe naddayo ewaka nafuna bulungi sente n'enkomawo naye Ephraim yali head boy waffe bwe yadda ewaka teyadda. Ephraim head boy teyadda yagenda agenze ku bali balunze ewaabwe n'atuukayo afune sente naye abakyali awo bamugamba genda otwale ente ku mazzi zikole ki zinywe actually yali alunze kati bamutumira muganda wa mutwalire ekyokulya atuuka ku luzzi Ephraim atise n'amazzi ateeka mu lyato ente mwe zinywera kati ng'omwana amugamba ejjaga y'obugi yiiyawo oli agamba gira kangende ndeete ente gira oteekamu amazzi ngende ente zikole ki ogira oyiwa mu kiguli mwe zinywera kati ye agenda aleeta ente zijje zinywe agenda ozireeta asanga mutowe ali wakati eri mu kidiba ng'awuga atubira amazzi yaguddemu ngabbira bwadda wansi bwakomawo kati Ephraim asoberwa olw'okubanga yali mukulu nga ye asobola alowooza asobola okuwuga n'abuuka agwe mu mazzi ataase mutowe naye ndowooza mutowe yali amaze okufa nga azitoye
bambi mu kuwuga amugyeyo ate naye n'atomera ettosi mutwe ne gugwera mu ttosi n'asigala eyo Naye okulwana n'omutwe guveeyo nga tekikyasobola. Efulayimu ne muganda we ne bafiira mu mazzi era babasanga amukutte bwati mukono. Twagenze ffenna ku lunaku lwe lumu okunoonya ensimbi okuddayo ku ssomero, okuddayo batubikira Efulayimu headboy waffe ku ssomero lyerimu eryo. Mu mwaka ogwo twafiirwa abaana babiri ng'ate tugobereganye kubanga Joan yafa tunaatera otutuuka ku Mooko wabulayo weeks 2 Mooko atuuke nga wabulayo weeks 2 tukola Unable Efulayimu naye naava. So index numbers zaabwe zasigala empty nga era mu room mwe tutudde osanga waliwo space ono taliiwo notaliiwo. Nasigaza ebibuuzo bingi mu mutwe gwange ne ŋŋamba ku byenkoze oba oliawo ebitasanyusa Katonda. Okufa kwa Efulayimu kwandekera ekibuuzo ate lwaki nze nsigaddewo. Efulayimu ye muntu gwe twalabanga yali musajja musirifu bambi nga muntu wa bigambo bitonotono. waberera head boy, yes. Nga muntu wa bigambo bitonotono nga ali principled bulungi. Naye ne mbuuza why him? Ye yafudde kati nze kiki? Natandika okunoonyereza Katonda kyanjagaza. Mukama nampa omukisa kubanga nalina okugenda mu A-level nenfuna sponsor abankwatirako. Era kampani ekogundi eyo kyali kibiina kiyamba bamulekwa n'abantu abafiiriddwako abaabwe olwa AIDS. Kati bakiyitanga Lakobawo ne bansupportingamuko ne ŋŋenda ekitoma Light Secondary School Kitoma ne ntandika okusoma. Era eyo gye nava naye ng'ekirowoozo kyange kiri nti nteekeddwa okuweereza Katonda kubanga bino abimpisizaamu era abireseewo andeseewo wasigala nga olina okulumiriza nga nnumirizibwa actually ezo scenarios ebbiri okufa mu kabenje n'okufa kwa headboy byandekera ebibuuzo bingi nensigala nga ntegedde kubanga bwe nakigattamu ne Katonda ne maama kye yaŋŋamba nti nze nakusabira ne nkuwonga maaso ga Mukama ng'oli ku ndiri obeere muweerezaawo oli mu kwebuzaabuza y'ensonga lwaki ebyo bituuseewo actually oyinza n'okuba gwavunaanyizibwa. Kyali kinene nasigala nga nina okukoteeka omutwe mu maaso ga Mukama mugamba ye Katonda nsaasira bw'ompisa mu kino nja kuweereza. Endagaano gye nakola ne Katonda wange yakumuweereza. Kati eddoboozi lyo ne lyegatta ku ly'amaanyi. Ne lyegatta n'ery'amaanyi. Naawe n'okakasa nti ŋŋenda kuweereza Mukama. Katonda abadde mwesigwa ekyenkanidde awo kubanga okusoma bwe kwaggwa ne nkomawo mu kibuga. Ne ntuuka mu Kampala. Omaze senior 6. Ne ntuuka mu Kampala ne ntandika okunoonya emirimu egy'okukola. Jjukira mu vacation ya senior 4 nali natundako plastic. Kakati ku mulundi guno nkomyewo kunoonya kyakukola. Kakati nina anti wange yalina essomero awo Ekyengera. Nampita naŋŋamba Isaac engeri gy'oli omuyimbi ate omuwandiisi w'ennyimba jangu mu ssomero oyigirize abaana okuyimba obawandiikire n'ennyimba konze kale. Ne ntuuka mu ssomero ne tutandika okuyiga okuyimba ne tutandika okubayigiriza. Kati ekiseera kyatuuka anti n'agamba kakati obwo bw'alaawo ensi bw'okuyimba tubuleke osobola okugendako mu kilaasi. Konze nsobola subject ki? Konze social studies ne RE mbisobola ne English. Okay. Kati n'agamba yingira class twalayo social studies. Ne ntandikirawo mpolampola okusomesa abaana n'okuyiga. Kati awo we nafuna omukisa Mukama n'ansaasira ne nnyongerayoko under education. Kati bwe nakimala kusomera awo nga ssomero lya maama wange naye nga yono omuyabayaba okukkiriza kwe kuli awo. Kati nga nze ate njagala nnyo okutegeeza abaana bano nga temusobola kwebaka nga temusabye temusobola kugira kinga ne ntandika okipiikinga mpola mpola okutandika okuyigiriza abaana bano okusaba n'ebyokuyiga ebirala.
Kakati awo Mukama najja ng'akizimba mu nze mpolampola. Nze nali saagala baana. Ngero omwana ali awo yeekaabya nkuwujjamu oluyi ne nkugamba ate sirika. Saagala bwana kunzirukirako mbuka kaze kandabye era olw'okuba kamanyi kaze kampe haga nga sibyagala. Naye ennaku zino Katonda yakizimba mu nze. Njagala abaana okusinga bwe nali nkirowoozezzaako. Kakati awo we nafunira ekirowoozo nina okuweereza Katonda. Ngende nsome chaplaincy. Era nentandika okubigobako. Ogenda osome chaplaincy. Ngende nsome chaplaincy. Mukama nansaasira era tukyali mu kusoma nga naye bwe tuweereza. Agulumizibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Awe nyini we twagala otutwalire ddala kati ku buweereza bwo ogwo omugugu Mukama Katonda gwakutisse tubuulire ku bujulizi tuwe ku kifaananyi obuweereza obuyingidde buyimiridde butya. Obuweereza okusooka nali saayagala na kubeera mubuulizi nze. Yadde okwefaananyiriza omusumba kuba nayagala nnyo okuyimba. Era nga nakatuuka muno mu 2018 nabeerawo ko nenjoyininga kwaya eri awo Kyengera wensinziza bagiyita Benaya Singers. Benaya Singers ne mbabeeramu kwera olw'okuba nti emirimu gyali gitutambuza. Olw'okuba nali njagala okuyimba nga nkyali eri mu kutunda plastic mu Kampala okusooka nali nyimbya ne Living Hope ey'Okaleerwe. Ngera nabayimbiramu kondoozo okumala emyezi nga giigyo emirimu ne gimpasula. Negimpasula nengenda ate nabo kati practices nga bandi wala sikyasobola kukola ki. Kati bwe najja nenyimbira mu Benaya ate obuvunaanyizibwa era ne bunzijjawo olwo nno ntandise okugenda mu kusoma ebya chaplaincy. Kati kwe kusembera eno saidi z'Ewakiso. Era mu 2019 awo nga tunaatera oyingira mu COVID yasooka first wave nenjoyininga Hebrews choir. Kaakano mu Hebrews mwempeerereza okutuusa kaakano n'okutuusa leero. Obuweereza obw'okuyimba mbwagala nnyo era mpayo nnyo ebiseera byange mu kuyimba. Naye ne kino ekyokuweereza Mukama okuyita mu kubuulira enjiri kizze kikula. So olina obuweereza bwa mirundi ebiri. Bwa mirundi ebiri. Ate ndi mubuulizi wanjiri. Weewaawo. Ngeno bw'otendekebwa ate okubeera omusumba. Ekyo kye tuliko Mukama kyatusobozeseza. Kaakati ebirungi byendabye mu buweereza buno. Nze nayagalanga nnyo omuntu n'atuuka ku kituuti n'abuulira nga bwe ndaba bw'ayita call nindabanga abantu bajja bangi nga bayayaana okusembera okumpi n'emmeeza ya Katonda. Nga nkirowoozaamu nga mpuyanga n'olutiko lukola ki lungiika bwe luti. Naye sikirowoozangako nga nsobola okukikola. Nga naawe oyinza okwogera abantu ne basalawo badde eri Yesu. Katonda ankozesezza. Agulumizibwe Yesu. Mu buweereza buno si bwa bbanga ddene kubanga gugenda kuwera mwaka okuba lwena joyininga. Naye mulimu omuntu asobola okukola statement. N'agamba nti singa si chaplain, singa omwana wange tali bw'ati ku ssomero omwana ono akyuse nnyo kubanga omusumba ono amuyigiriza. Ekimu ennaku ezo twalina week of prayer. Kefrema schools tulina amasomero 2. Erimu liri Kasanda Kyabayima mu Greater Mubende, erala liri Wakiso na Musera. Naye twagenda ne tukola week of prayer. Nze nali Ekyabayima Mubende. Kati nga wano Namusera tuleesewo omusumba Kibirige Joseph aweerereza mu Kiwologoma mu Kireka district. Naye omulundi ogwasooka okuyita call nga ndi n'abaana Ekyabayima. Abaana abasoba mu 3 ne bavaayo. Nasooka ne ngamba abano banyumiddwa bunyumirwa. Nenkyusa. Ne mbagamba bassebo ne bannyabo tetuzze lwakuba nti tuzze gundi azze. Bw'oba omanyi togenda kukola kino ddayo. Kubanga n'okukkiriza kuno kulimu okwerekereza. Kulimu n'ebizibu ebyoyinza okusanga. Suubirayo bino, suubirayo bino, suubirayo bino, suubirayo bino.
teweepampalika nti olw'okuba nti gundi yayogedde oba ndabye gundi ajja nenteekawo embeera eyo eraga nti singa omuntu asigala abadde azze lwakinyuma asobola okuddayo tebaddayo omuntu omu abaana abamu ne bagamba nti chaplain kyetulabye nti n'abazadde bayinza otuwekalakasizaako ennaku zino kuba tukyali bato naye ensigo gy'otutaddemu yakubeerawo okumala ebbanga ekiseera nga kituuse chaplain tusabire busabizi bulamu katonda bw'alituwa obulamu ne tutuuka emyaka gyaffe egy'okusalawo ekituufu tukitegeera ekyo zezimu ku moments ezimpadde essanyu ndabye nga ndi wa mukisa okuweereza mukwatirirabuko obulamu waffe ku lutimbe lwa ABN wali obaddekaawo nga oyaayaana okubanga naawe mukama katonda akukozesa n'ogenda ku church n'olaba omusumba ng'abuulidde ekigambo mu butuufu naawe n'owulira ng'okwatibbwako ate ekisinza okusanyusa kwe kulaba nga abantu basituse ne bagamba twagala kubatizibwa naffe twagala Yesu atukomeko naffe twagala Yesu atukozese watya nga otuuse kati nga gwe kennyini mukama katonda gwakozesa okubaako bangi abakyuka okudda eri obutuukirivu tugenda kukomawo mu kaseera si kawala nnyo aho wenyini we tujja okutandikira oli ku program Julira Mukama tudde ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zetuyitamu tusobole okukula mwe tuyigira okwesiga naye Mukama yatulekera okwesalirangawo obutagenda mugulu kusalawo emirembe essanyu wakati musisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera sapulanta obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe liri okwagala abatayagalikika wasatu paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. agulumizibwe mukama waffe Yesu Kristo akoze ebyamagero mu bulamu bwaffe oyo atukola obulungi obutagambika era nebaza mukama olwabo abategedde abewaddeyo okumuweereza n'obulamu bwabwe bwonna tulina ekyokulabirako kye tulaba mu bikolwa by'abatume abasajja omwoyo wa Katonda be yabuutikira okuviira ddala ku lunyiriri olwokubiri nga batulaga mwoyo mutukuvu ng'abakkako kwegamba Bayibuli egamba nti nno ennimi ezeyawuddemu ne zikka ku buli ssekinnoomu ne bafuna amaanyi ne batandika okwogera mu nnimi endala kwegamba gye byaggwera ng'abantu babawulidde babategedde nti ddala kituufu omwoyo wa Katonda abasseeko ate tebyakomaawo ne batandika okugenda nga babuulira enjiri ebikolwa batume essula ey'okusatu etulaga nga Simoni Peetero ng'atambula ne munne Yokaana ne basisinkana omusajja eyali asabiriza ebweru w'omulyango gwa yeekaalu ne bamukwatako ne bamugamba nti no zaabu ne ffeeza tetulina kye tukuwa mu linnya lya Yesu Kristo situkatambula n'asituka mu maanyi n'atandika nga bw'olaba omuntu eyazaalibwa nga mulema naye n'afuna amaanyi agasobola okubeera nga agulumiza Mukama ne bagenda mu kkanisa ekyavaawo abantu ne balokolebwa ne bakyuka okudda eri Mukama 132 kati ate omulundi ogwaddako zaalinga 5000 Simoni Peetero n'akola ebyamagero ebitagambika kale mu ssula ey'omukaaga ate batulaga nti ne bakabona nabo ne bakola ki ne bakkiriza kwegamba ekibiina kinene ne kyongera okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo kati bwe tugenda mu maaso mu ssula eziddako tugenda okulaba nga kyekubisaamu mu ssula ey'13 ebikolwa by'abatume ndowooza ojja kuba lugirirwa 44 watugambira nti nno kumpi ekibuga kyonna bajja okuwuliriza ekigambo kya Katonda naye ng'abasajja bano baayita mu kusomoozebwa
abasajja bayita mu kuyigganyizibwa. Actually mu bikolwa bye batuma essula ye-16 etulaga omusajja Pawulo ne Siira bwe baali nga babuulira enjiri ne baboggolera dayimoni eyali ku muwala eyali alagula abagagga. Bayibuli egamba nti ne bamuba emiggo mizibu ne bamusuula mu kkomera, era gye byaggweera ng'ebyamagero Mukama Katonda byakola mu maaso ga Pawulo ensi nga ebirabira ddala. Omusajja eyali omukuumi w'ekkomera n'akyuka n'akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ne famire ye nebatizibwa. Guze okuweereza Mukama waffe Yesu Kristo wuyo n'okutendekebwa otendekebwa. Oli ku kakeeka oba waliyo okusomoozebwa, tubuulire ku nsonga ezo. Nga omuntu abeera appointed mu nnimiro eno mu babuulizi tugiyita nnimiro ya Mukama okuweereza. Mulimu okukoola, mulimu okukabala, mulimu emirimu mingi. Naye ekyamazima Katonda atubisseeko bubisi kisa. Omuntu ayinza okuba akulaba mu ngeri nti oyambadde bulungi, oyambadde suuti, oli musumba, n'akamwenyumwenyu oteekako yamala bambi, naye n'atamanya oba oliawo by'oyitamu. Naye olw'okuba nti Katonda atubikako ekisa kye, kyetuva tulabika ng'abalina eddembe. Amiina. Naye nga weewaawo tulirina mu mutima. Kaakati obuweereza okuba nabuyingiramu, kubanga nasooka okuweereza nga nkyali muyimbi nga sinaba kuyimirira ku bituuti. Waliwo olunaku lwe sigenda kwerabira, kubanga olunaku olwo twali tukubiddwa oluvannyuma lw'okugenda okubuulira omuntu ewaka ewuwe. Nakyogerako emabegako nakyogerako naye nakiyita ku ttwe nti tugenda okutuuka ew'omukyalo ono, kubanga ye yatuyita atugamba bannange nze ninayo ebizibu byange mujje tugire tusabireko ffenna wamu. Naye ng'omukyalo ono yali ayagala kusabirwa, naye ng'alina muwala we bamuyitanga Shamimu. Omuwala oyo nga yatwagadde tuli bayimbi nga twatuuse n'okumuwa uniform afiringe okubeerawo kwaffe mu kitundu, n'ayagala ku nkomerero abatizibwe. Naye maama n'agaana. Omwana wange tabatizibwa. Tasobola. Naye nga maama bwe kuba kugamba nti tubuulira enjiri waliwo abantu bogamba nti balaga sayinizi z'okukkiriza. N'ogamba bwe tuba tuyita y'omu ku bana abajja okwanguwa tugenda oyo ajja twanguyira kubanga yatukwanirawo n'atufuula mikwano gy'okusooka. Ate naffe ne tumwagala. Naye gye byaggweera nga yeekyanzi. Owange tabatizibwa. Kati ne tumugamba munnange kati kale katumuyite ajja abeerewo mu kubatiza alabe nga bwe babatiza just kulaba. Omukyala yali yawendula bulungi abavubuka be ku kitundu nga bakutte emiggo kiro n'amayinja balumbe, kubanga omubuulizi twali tugenda kubatiza ku Sabbiiti nga Friday bwe bubaka obulinga obusembayo obubateekateeka. Naye abasajja ne batukasukira amayinja, abasajja ne batuvuma bubi nnyo. Katonda n'atusaasira. Omubuulizi ono teyatuukibwako buzibu kubanga naffe twasaba Mukama ne tugamba tugenda okuuma omubuulizi. Oba gatukuba gakube ffe naye omubuulizi waffe asobole okutwetoloola bwe tuta ekidaala. Yonna wali ekituuti ne tumwetoloola emabega. Basajja ne bajja nga bamazeeko n'amajambiya bagalina. Naye mu kusaba era njagala okutegeeza abatulaba, Katonda waffe mwesigwa. Amiina. Mulabyeko ng'akola okuyita mu kusaba. Amiina. Abantu baatuuka ne bayimirira buyimirizi bbali eri ne balengera nga bakutte amajambiya gaabwe, balina emiggo gyabwe, baali baagala kukuba ffe. Naye ne bayimirira buyimirizi ne balengera. Omukyava agamba kaakati olwo omukuomye kale katufe gabaleka olwo ne tuluyitako. Ng'omuntu nga nze omuntu sekinoomu mu buweereza bwange nfunyemu okusoomoozebwa okutonotono. Mu masomero naddala okubeera chaplain w'abaana ba primary baba bakyali bato oba oliawo.
nga tebasobola kwesalirawo kutoola oba kusalawo nga bo abantu bakyali baana newankubadde akyagala nnyo naye ng'amateeka naye gavumenti tekikkiriza n'obukwakkulizo birina bigobererwa ebyewaka nga kizibu. Lumu nali mu week of prayer, omuzadde omukyava ansanga mu kkubo n'aŋŋamba nawulidde mulina okubulya kwe mubuulira ku ssomero era nga mulina enteekateeka ez'okubatiza abaana baffe, naye tekakutanda otyo n'omala obatiza omwana wange owedde. Behold their threatenings. Otyo owedde nja kulumba essomero, nja kusiba, nja kubonyaabonya gwe kennyini. Sigwe musumba waawe nti nje nkutegeera nkumanyi. Naye nkiwulire nti wabatizza omwana wange. Naye ng'omwana bambi yakyagadde. Bambi. Mu wiiki eyo twatandika ku Ssabbiiti akawungeezi, Sunday, Monday, kati muzeeyi agafuna ku Monday. Kaakati bw'agafuna ku Monday, buli lunaku yagezangako nnyo okunsisinkana anzijukize omwana owange talina kukola ki? Kubatizibwa. Week of prayer neggwa. Bwe yaggwa wayitawo wiiki ng'emu, kubanga tetwasobola kubatirizaawo mu Wakiso district. Twaliyo ennaku ezo twalinayo gospel rallies mu church. Kati ne tugamba tulinde gospel rallies bwe zinaggwera abaana baffe nabo bagende babatizibwe ne bano abavudde mu gospel rally. Kakati munnange nga omwana omuwala agamba teacher nze nabitegeera naye muzeeyi gwe ntya tanganya. Ne tufukamira ne tusaba ku ssomero lyaffe tulinawo kye tuyita prayer band. Abaana bo bennyini nga baluŋŋamizibwa chaplain twatandikawo prayer band. Katonda atukoledde ebikulu mu prayer. Amina. Abaana bajulira. Era mbadde nsimbulayo okujja wali aba P7 abasigaddeyo mu holiday nga bo bafuba nga bagamba Mukama akukulembere. Weewaawo. Singa kibadde kisoboka nga nabo basobola okujja bandibadde bingi. Katonda atukoledde bingi okuyita mu prayer band omunene. Mbagamba tusabire abantu abaagala okubatizibwa naye nga bakyatidde. Era ekiseera kyatuuka n'abasalawo okubatizibwa ne babatizibwa naye ono n'agaana. Kaakati mugamba nti ku luno tugenda kubatiza abagundi aba gospel rallies, naye jangu omperekereko wakiri tugende tulabe bo bwe babatizibwa kuba yali mu Katoliki nga ye talabangako bwe babatiza. Ne muyita ne tugenda, ekyamazima ne tusaba era twasaba nga nze ndi awo babatiza. Musumba Kalumba Johnson yali abatiza nga bwe nsaba Mukama n'akola ekyamagero ekisooka. Otyo last call kuba babatiza abantu 145 ana mukaaga. Last call yana mu omusanvu ye muwala yaŋŋamba teacher kangende batizibwe tata yamanyi. Ng'asazewo omutima gwo bataata kimunyiiza zeze kubatizibwa tata yamanyi. Nayagala okulowooza neŋŋamba naye nze already nze abadde akisabira nakati nkisabidde saafuna kutya. Neŋŋamba kale genda bakubatize. N'avaayo nga musanyufu nnyo. Akawungeezi ako ne mutambuza kubanga baatugamba maama we taata we mulwadde. Neŋŋamba kati tugende wa taata tumukyalireko tumusabire ne tutuukayo. Nalina director wange mwami Kolobe Fred. Ne tutuukayo n'ayanjula ensonga ye. Tuzze kusabyako ne tumusabira olwamala omusabira ssebo tulina kye tukugamba ekirala nti ye omwana omuwala abatiziddwa. Oluvannyuma lw'okuyigirizibwa n'ebirala byonna n'abitegeera bulungi abatiziddwa. Ne tulinda embirigo. Muzeeyi kyava agamba abatiziddwa naye era ndaba n'ewaffe gye bali Abadiventi. Taata abazaala omwami ono Badiventi bewaabwe ku bujjajja bw'abaana. Naye nga yali yakakanyala. Naye nga ye yabivaamu nadde eno mu Bakatoliki. N'agamba anyway
kale bw'aba abatiziddwa naye ng'abitegedde byabatiriziddwamu kofe ye naye n'agamba nabitegeera taata Mukama n'abikka akamwa k'omuzeeyi oli n'ataboggolera mwana nga bwe yabikka ku mpologomya obutalya Danieri. Kale newankubadde okusoomozebwa kubaddewo nga tufuna ebivumo batuvuma batulumbagana batukola ki naye ate mu kusoomozebwa ke katamu weewaawo Katonda atudde wamu naffe mu kusoomozebwa. Amiina. Omwana oyo wa ddembe era mu kusinza mwali ne ku sabbiiti taata atera omugamba leero sabbiiti nno genda naye nga mu kusooka eri kwali kusoomozebwa kusiitaana kwennyini olugendo newankubadde lulabika olunyuma ku bantu abalulaba kungulu naye nga munda mulimu amaggwa amazibuzibu naye mu byonna Mukama atubedde tugayiseemu era essuubi lye tulina eddene nti n'agajja tugenda gayitamu. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde ffe abantu okubanga ffe tubuulira enjiri. Waliwo omwana yaŋŋamba nti okimanyi nti nno newankubadde bamalayika baatondebwa waggulu mu kifaananyi ekya Katonda naye si baana ba Katonda. Kituufu. Ffe baana ba Katonda ate n'okwagala kwe okungi kwatwagadde kwewuunyisa ne bamalayika bennyini. Yensonga lwaki bamusinza buli olukedde era naffe batuwadde essuubi nti bwe tunaagenda mu bwakabaka bwa Katonda nga tutwaliddwa tujja kumusinza buli sabbiiti tunaagendanga okumusinza naye ng'okusinza kwe tujja okumusinza tekujja kuba ku kake nga bw'okwata roboti oba kino nalabako kiddole nga okyusa eppeesa bwoti olukiteeka wali nekiraka kiseka nga era bw'oba oyagala kiseke okyusa bukyusa bwotyo naye ate ffe si bwe kiri Katonda yatuteekamu mu mitima gyaffe okusiima okwagala kati n'okusalawo okwesalirawo okulondawo kale okusinza kwaffe kujja kubanga kuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe olw'okulaba ebirungi bya Katonda byatukolera obukulu bwe obugagga bwe amaanyi ge ebyo ebimusukkulumya okubeera Katonda waffe. Kale n'olw'ensonga eyo nsaba Mukama tuleme kubanga tukisubwa katuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo mu katundu kaffe akasembayo tugenda kubanga twongera okufuna ku bujulirwa n'ebyo Mukama byayongera okukola mu bulamu bwa muganda waffe Walugembe Isaac. Tovaawo wano ku 3ABN TV program Julira Mukama. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna
kulikayo mu kaseera ako ak'okuwumulako oli wakati mu program Julira Mukama n'omwanjuzi wo Dembe Habat. Tuline Walugembe Isaac atulombojjedde ebikulu Mukama byakoze mu bulamu bwe. Era tulabira ddala nga singa teyali Mukama mu butuufu abadde tayiza na kutuuka wano waali olunaku olwaleero. Mr. Walugembe, nzikiriza nti waliwo obukakafu obujulizi obukulaga nti nno Mukama akubedde akukoledde. Of course gy'ovudde okusomozebwa kubadde kungi nnyo. Twagala otutunuzeeko mu kifaananyi ekyo eky'ebintu ebyo ebirabikako ebikwatikako Mukama byakukoledde ebiraga nti nno embeera newankubadde ng'ebaddewo naye Yesu asigadde nga mwesigwa. Ate ng'oggyeko n'ekyo wali watulaga nga okunyolwa kwali kungi nnyo n'ofuna okulumirizibwa nti mu butuufu gwe waleetera abaana bali okuzikirira mu accident olw'okuba gwe mu advent weke yalimu. Njagala otubuulire biki ebyavaamu oluvannyuma. Neyanza ssebo kaakati kantandikire ku kabenje ako. Okulumizibwa okwali mu mutima gwange kwandeetera okukolawo okusalawo kuno. Neŋŋamba abantu bano nzikiriza nga be bafudde oba bamenyesa amagulu newankubadde bo tebakimanya. Oba oliawo simanyi oba kyali kigendererwa kya Katonda mu ngeri ndala, naye nze muli mpulira nga nze omusango gwonna gweteekako newankubadde kati ndi wa ddembe. Naye kyenajjamu ng'ekyokuyiga ate okusalawo kwe nasaliramu awo nagamba Mukama nsaasire obutaddamu nate kukulembera mwoyo gwonna kufa. Obutaddamu kukulemberwa omwoyo okukulembera nze oba obutaddamu kufuuka nsonga lwaki abantu bakola ki bafa. Oba oliawo omuntu oyo yandibadde akyalinayo ekiseera okwetegekera obwakabaka obugenda okujja. Naye olw'okuba ensobi zaffe ng'Abakristaayo zisobola okumuziyiza. Bwe kibanga ddala kyali kituufu nga nze navaako ensobi, kitegeeza omuntu ono bw'aba yawumulira mu kibi, Mukama nsaasire busaasizi. Saasobola kumugamba byakuyiga bya Bayibuli, kumutegeeza ku mazima. Mu kifo ky'okumutegeeza ku mazima nange nkulembeddemu ŋŋenda naye mu ttuwa ku lunaku lwa Mukama. Ku lunaku lwa Mukama. Yaate ne lwe naabadde njagala okwogera ku mazima ago nnyinza mugamba ki nti ku Sabbiiti tokolerako mirimu gyo, tutambulirangako makubogo nga jjo mwabadde muttuwa mwembi. Kubanga actions speak louder than words, omuzungu bw'agamba. Nasanyuka nnyo bwe nasanga mwami Magembe namwagala nnyo. Actually nali ku mutimbagano ne postinga nalina gye ŋŋenda okuweereza ne postinga nagamba weebale kuweereza. Nabaddeeyo mu kyaki empumudde ne baŋŋamba oli musajja w'amaanyi, ko nze mu kyaki wakimye ekikyaki Abadvent ng'oli musiraamu. N'agamba Mukama yansaasira ndi mu dyankoni. Nange bwe nawulira ekigambo ekyo ne kinkwatako, kaakano ndi mu nnyumba ya kukkiriza. Amiina. Nawulira okusoomoozebwa ne ŋŋamba naye kati nabeeranga mu ssomero nga mwe tuli naye ng'abantu abo sibagambangako nti ndi nga tebamanyi na mazima ga Katonda. Nga tebamanyi. Era okuva kolo ne ŋŋamba naye nteekeddwa okunoonya abantu bano. Nteekeddwa okukozesa omukisa gwonna gwe nsanga okutegeeza abantu ba Katonda amazima. So si kubakulemberamu mu kuzikirira. Weewaawo. Okusalawo kwange kwavaawo. Era nga nze saagala nnyo obusumba ng'okuyimba kunsingira abasumba. Ngamba kati abasumba bagwadde kiboodi manya district namba gwalina ogikulemberamu. Onoogenda ddi ku stage okuyimba. Onoogenda ddi mbu wagenze mu studio okurekodinga. Kansigale nga mpeereza Mukama mu kuyimba. Naye kize kyezimba mu nze. Ate ngenza okulanga Katonda akifudde kyangu okuyimba nnyimba ate n'obuweereza buno bukola ki bugenda mu maaso. Kati tuleetere enjawulo gy'olabawo wali ng'okyali mu mbeera zo ziri nakati ki Mukama Katonda kyakoze ekirabikako obulamu bwo. Nene nnyo. Juzi omukutu gwa Hope Channel
gwafuluma mu Uganda muno era abantu bangi babeerako nga balaba kati ku Hope Channel ko videos ezasookako obungi nga ziragibwa buli lunaku almost buli lunaku za Hebrews choir. Wow. Kati nga muli mwendi nga nawe bakulabanga okorobya mba ndi awo akasimu ne kankubirwa kuva eri mu kyalo ewaffe twakulabye ku TV ng'onyirira abantu abamu abamanyi abandabako nga ndi muto ng'okyali eri mu kifuufu era bwe bansanga bagamba Mukama akoze amiina ndabika bulungi weewaawo si lwakuba nti tetulina bizibu ate no si kuweyogeza olabika bulungi Mukama waffe yeebazibwe agulumizibwe Yesu amiina si lwakuba nti tetulina bizibu naye Mukama alina ekifaananyi kyatubiseeko ekiraga okulabirira kwe gye tuli amiina Mukama atulabiridde ekintu ekimu kye nali sirootangako nali mu P4 yali P5 omulundi gwange ogwasooka okwekubya ekifaananyi nakyekubya nyambadde ne mbagamba bannange munkyuse engoye muntekeko essuuti nkuba ekifaananyi mukireete nga nyambadde essuuti wali togyambalangako maze kuyingira mu buweereza nnaku zino just of recent myaka gigyo 19 mu mwaka gwa 2019 ninyambala essuuti kati nga webagamba omusumba waffe kajja atubuuzeeko nenvaayo mu ssuuti omwana omu yankuba ekifaananyi nendaba nga ddala essuuti yannyumidde naye nga kyekimu ku bintu bye saalowozangako ndi ndyambala essuuti obuweereza mbwambaliddemu essuuti weewaawo kakati ogawanyisa seemu seemu ngamba akanyambalemu eno olulala kanyambalemu eno Mukama yebale kugabirira agabiridde nali waliwo ebifo bye saatuukanga mukati okuva empumudde eri ewaffe mu kyalo ebikokola ojja olinnye ku stage eziri mu Africana Grand Imperial woteri ezakabye ennene wano mu Uganda nkujjako ndowooza obanga oli akukoze biki naye okuyita mu buweereza ebyo byebifo byo ebifo ebyo tubiyitamu bulijjo kati gy'oliireeyo tebikyali byagamba nti ate okugenda mu Africana bannange kati twesonde no ngenda direct waliwo abantu besaasuubiranga yadde okusemberera juzi twali mu kya Prince Department nga tulina conversion yali awo ku Adventist Center naye nga musumba mate nali simulabangako n'amaaso gange nga mulengerera eri ku mitimbagano mulengerera eyo mu kusaba okw'okusumululwa abeera eyo extravagance namulabako eyo naye ku mulundi guno nenyimirira naye nemubuuza nako mate n'omukwatako nemukwata ne mu ngalo Katonda akoze ebikulu agulumizibwe Yesu ate sinza nakubimalayo bingi Mukama atusaasidde naye kyenjagala okwebaza Katonda nti antuusiza ne mu bifo bye saalowoozaako okutuukamu ekyawandiikibwa kirimu engero essula 22 olugiriri olwa 29 nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi. Seest thou a man who is diligent in his work? He will not sit. He will sit before kings and not mean men. Ebigambo by'olujjanjibbe ekyo kinsanyusa nnyo okunyiikira okuweereza Mukama Katonda akutwala ne mu bifo gye wali tosuubira kutuuka osisinkana abantu nga mu butuufu lwali badde lugero kubaga singa wali tosazeewo okumuweereza kubaga ye Katonda bw'atyo era ne Mukama waffe Yesu Kristo Bayibuli etugamba nti yali nkola ye yasisinkana abantu ab'engeri zonna kitegeeza omukopi omwavu omugagga omunaku omukulu omuto abazungu bakaddugala abampi abawanvu abakyala abaami byogere naye bonna olw'okunyiikira mu mulimu gwe
ajja bakusisinkanya kubanga gwe kibyakye ekiri okusisinkana abo abantu okubakyusa okubazza gyali. Weewaawo. Era njagala okwebaza abantu ab'enjawulo weewaawo kubanga bafuuse babadde mpagi nnene oba mu buweereza buno weewaawo okutuuka wano bangi naboogeddeko naye siyinza kwerabira maama wange Nakate bambi mwagala nnyo maama wange Robina ali mpummudde weewaawo era singa sikusaba kwe tewali badde wano kabe kubanga ne leero afukamira n'agamba bambi Mukama saasira omwana wange bambi n'olwekyo okusaba kwa maama oyo nkusaamu ekitiibwa era oddangayo oddangayo emirundi n'emirundi omusisinkane anywe ku kacyayi asanyuke ng'awulira mutabani we gwe yasabira kati wuuno aweereza Mukama. Kituufu. Njagala okwebaza abantu ab'enjawulo church board y'Ekyengera gyensinziza Mukama abakozesezza naddala mu kitundu kino ekyokugenda okutandika okusoma obuweereza. Mukama atuwadde ekisa okuyita mu bo. Amiina. Hebrews choir. Ate kati ebifo ebyo bya Afrika nabiki yonna mugendayo muli ku mbaga muli tutambula mu bifo eby'ebbeeyi muli eyo bakuyita kuligitanga ennyana. Erinnya lya Mukama waffe lisituliddwa okuyita mu Hebrews choir. Abantu abo mbaagala nnyo era erinnya lya Mukama waffe lyebazibwa okuyita mu bo. Ku Kefrema nawo wakoze ettaffaali ddene mu buweereza buno. Kubanga okuyita mu Kefrema ntuuseeko mu seminars ez'abantu ab'enjawulo kusinkana abasajja ba Katonda Mukama bawadde omukisa okutukulembera mu kkanisa muno. Era Kefrema director waffe Mwami Kolobe Fred n'omukyala Margaret. Mukama waffe abatuweera omukisa. Era tusaba obuweereza bwa Kefrema bugende mu maaso. Weewaawo. Abaana bangi abavuddewo awo okuyita mu mikono gyaffe bagenze nga bajulira Katonda. Weewaawo. Tabadde Katonda mu ngeri zonna. Abida. N'olwekyo abantu bangi benyinza okwogerako naye erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe agulumizibwe abafubye okuyimirizaawo omulimu gwe mu ngeri ez'enjawulo n'okusapootinga abaweereza ba Mukama oba basumba oba bakadde oba badinkoni oba baki buli awaddeyo obudde bwe olw'okuweereza ngamba nti empeera yaabwe si ya bwereere okufuba kwabwe si kwa bwereere kuliko empeera ennene era Mukama asuubiza mu Bakolinso 15:5-8 ng'omaliriza projection ki gy'olina kaseera ke tulimu kaseera ka kazigizigi obubonero bwonna butulaga nti bubonero bwa nkomerero era tetulina budde wakati eyo yenjogera yaffe abakristaayo abategedde okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olina nteekateeka ki mu bigambo bifutufutu kuba tusigazayo buddakiika bubiri? Enteekateeka gye nnina ngenda kweyongera okusoma obuweereza okubanguka mu magezi okusobola okumiitinga abantu ab'enjawulo weewaawo nga beetaaga amagezi okubannyonnyola. Then ekirala buli mukisa oguteereddwawo kakabe kaaganya katono olw'obuweereza nsaba Mukama nkozesa. Amiina. Neme kusuubwa yadde eddakiika emu bwete weewaawo mu kuweereza Katonda. Agulumizibwe n'ekirala nsaba Mukama nsaasire ndi mu kuteekateeka nfune omubeezi nga tannajja. Amiina. Njagala wamulaba dda gyali yani bamuyita Angel. Mbadde ndowooza otidde omwogerako. Tasobola. Bamuyita Angel. Bagamba ekiri mutto kimanyibwa girikyo nga temunnaba kwanja nsonga. Gyali Angel era mutumidde nnyo Mukama. Amiina. Era naffe tubasabira Mukama abasobozese okutuukiriza obufumbo obutukuvu kubanga Bayibuli etugamba nti bw'olaba omukyala ow'okuwasa oba olabye ekintu ekirungi era ofuna okuganja okuva eri Mukama Katonda. Kale katufundikire akatalekeka. Akatalekeka nina ekyawandiikibwa kye nsinga okwagala. Kitusoberewa. Kubikulibwa essula 3:10. Okay. 11 agamba nti njija mangu nyweza ky'olina omuntu yenna alema okutwala enguleyo. Weewaawo. N'olwekyo baganda bange bassebo ne bannyabo abatulaba ku BN TV neebaza Katonda olwabo abamutegedde. Amiina. Obanga okakasa nti otegedde Katonda onyweza ekyo ky'okutte. Weewaawo. Katonda waffe akomawo mangu waliwo engule y'obulamu ekutegekeddwa. Amiina. Oluvannyuma lw'okukitegeera ate tufubemu tusitukiremu ng'abooluganda tugende tutegeeze ne bannaffe abatannaba. Weewaawo. Olumalawo kubategeeza
kale nabo babaire wamu naffe bwakabaka obugenda okudda. Amina. Bwe kinaaba tekisobose nga baganye omusango si gugwo, kola ekitundu kyo. Kola ekitundu kyo, Mukama alituwa ffenna wamu empeera. Mbagaliza ekiseera ekirungi, Mukama waffe abawe nnyo omukisa. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo, atenderezebwe emirembe gyonna. Yeebazibwe oyo atukoze obulungi obutagambika. Weebale nnyo okubeera ng'ofisizza akadde okwota puroguramu eno obuliro okutuusa wano we tutuuse. Kansuubire nti olina kye weetwalidde, era mu byonna nsaba Mukama Katonda akuwa ekisa ekinaakusobozesa okuzimba okukkiriza okwo okunaatusobozesa okugumiikiriza okutuusa ku nkomerero. Kuba Bayibuli egambye nti n'abayite Matayo 24:24 nti even the real elect, owulidde bwe kiba kisoboka nti omulabe yali agezaako okubalimba. Kale okukkiriza kwaffe kwe kujja okwongera okutunyweza tuleme kubeera nga tusagaasagana, tunywerere ku Mukama waffe Yesu Kristo. Katumalirize n'essaala. Ayi Katonda waffe omulungi, Katonda waffe atwagadde nnyo, atukoze obulungi obutagambika. Ogulumizibwe ayi Kitaffe era otenderezebwe emirembe gyonna, kubanga yeggwe wekka gwe tulina, tetulinayo Katonda mulala. Tukwebaza Mukama Kitaffe olwa muganda waffe Walugembe Isaac, era tukwebaza olw'omulimu omunene amakula gw'okoze mu bulamu bwe, gwe tulabye n'amaaso gaffe ng'ayogera okujulira. Era Taata Katonda waffe okuyaayana kw'omutima gwe atulaze nti ayagala okufuna omubeezi babeere mu bufumbo obutukuvu. Tusabira Angel ne Walugembe obakwateko, obagabirire byetaago byonna, ate oyongere okubalungamya mu makubo g'amagolokofu, obalage omusana gwo, era ensi esobole okubayigirako bingi olw'okugulumiza erinnya lyo. Era tusabira omukolo ogwo bwe gunaabeerawo, Mukama gubeere omukolo ogugenda okuweesa ekitiibwa. Era tusabira n'omulabi waffe oyo atulabye olunaku olwaleero, Mukama tusaba ebigambo bino bye twogedde byongere okwezimba mu bwongo bwabwe, byongere okuzimba ekifaananyi kyo gye bali olw'obulungi bwo n'obukulu bwo n'ebyo ebirungi by'okola mu bulamu bwaffe. Tukwebaza Ekitaffe era tusaba n'omulundi oguddako otukuume nga tuli balamu, twongere Mukama okuwa amatendo agakusaanidde gwe Katonda waffe wekka gwe tulina. Kwe kusaba kwaffe kaakano mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Beera bulungi, weeraba.